abakulembeze abalina omumuli gwa NUP mukwatagane n'abo abatagufuna. Nange nga ndi wano abalala bonna mbakowoola ng'oggyeko Katabazi yagenze mu PLU, naye abasigadde mwenna mbakowoola. Naawe ali eyo ng'owulira oyagala okubeera wendi, jangu tandika kati okuvuganya. Sigenda kubeera kalungu lubeerera, sajja kubeera kalungu lubeerera, najja nvuganye nammwe awangula atwale. Era 23 bw'alituuka nga ndaba onsinga amaanyi, ekyamazima ndikulekera n'otwala kalungu mu maaso. Bino ebigambo mbyogera, abasinga baba balowooza twogera byogere, naye nze njogera kyemmanyi nti kyempulira mu mutima gwange, kuba amazima gandi kumpi. Sigalwisa abamanyi ekyo bakikola ki? Bakimanyi. Ate era bwalibulawo ansingako 236 oba ekisanji ekyokusatu temunzikiriza okudda. Ekitegeeza nti mukozese gino emyaka 5 mweteeketeeke, oba n'abalala bakole ki? Beteeketeeke. Tulina okutwala kalungu mu maaso. Bawuma n'MP Zenga Shakira Namiro Namata wadde agenze ku mwenna tewali mulabe wa munne. Naawe kansala kyekimu n'oyo akuvuganya tewali alina kubeera mulabe wa munno. Mwenna muli wamu, wabula mulina okuvaamu omu mu mmwe akwate omumuli gw'ekifo ekyo tutwale kalungu mu ki? Mu maaso ku lwa Uganda yonna awamu. Naye ate ekyo temugenda kukikola nga muneneŋŋana. Njagala obukulembeze bwange mu Kalungu East bubeere ekyokulabirako, ekyobuteeyagaliza nnyo kisusse, wabula nga njagaliza n'abalala. Njagala obukulembeze bwange bubeere kyakulabirako, ekyobutayawula ekyabaalabye ku bwa kansala nga banoonya obwa sipiika. Buli kandidate gwe nabadde ndaba nga mulinamu interest, obanga nze mwagala ng'omuntu, namugambye vaamu, baleme kugamba nti gwe nkola ki? Gwe njagala. Abalala basobole okuvuganya, vaayo, kubanga bajja kulowooza nti mpisaawo biruubirirwa byange zo nga nabadde nkulabye mu buki? Busobozi. Era ekyo bwe kyabadde, era abawangudde ebifo ebyo sinze nababaddemu interest. Be nabadde namu interest, sebo mwami Mugisha, nze nali muwagizi wa musajja ono Mayanja nakuya Museveni ku kifo ky'obwa sipiika e Kalungu. Naye akimanyi bulungi nti ebbanga lyonna abadde mukwano gwange nga namuwagira, naye essaawa bwe yatuuka nga yeggwe gw'olina okugenda mu maaso bwe yeggwe sipiika wa Kalungu District. Nsaba omutima ogwo tugutambuze. Bannaffe bangi bagenda kutwegattako nga baba ku sayidi eri, tebaliyo lwakuba baagala beekweseeyo bwekwesi. Ababadde babawo obunyama ekirungi twabubasuuzizza. Katusinziire okwo tulande ng'ekiryo, tugende nga tutambula nga tuyunga ku bannaffe abalala. Uganda empya tejja kubeera lufumo, tujja kugituukako. Era nze nsuubiza n'owekitiibwa pulezidenti gy'ali tali yekka. Naffe tujja kukozesa omukisa buli tusobola nga tusinziira mu kuteekebwateekebwa pulezidenti waffe Kyagulanyi kwe yatuwa balayirira Uganda empya. Abaana baffe n'abazzukulu bajja kugyenyumirizaamu. Eri bavubuka bannange, tuzze nga tugamba nga tunoonya akalungu nga tugamba nti batugamba efe abakulembeze abaddi ab'enkya. Ekyamazima ekifo kyokka kye tutanafuna bukulembeze bwa kyekyobukulembeze bw'eggwanga. Wano kati obukulembeze obw'enkya twabukoze eki? Twabufunye. So you're no longer the leaders of tomorrow, but you're the partners of today. Temukyali bakulembeze bankya, wabula muli bannamukago gyendi olwaleero. Tutambule ffenna, bazadde baffe, bakulu baffe bagenda kutulabamu obwesige. Ndabanga mukwano gwo, tondabanga boosi wo. Ndi mukulembezeewo, siri mufuzi wo. Ndi mukwano gwo, siri boosi wo. Abakadde abanzaala mumpabule, naye mumpabule naye ate temuntiisa nnyo. Mumpabule nga buli kye mumpabula munziza nnyo ku Katonda, kuba ye muyinza wa byonna. Kubanga oyo nga waali byonna bye mulowooza nti bitutiisa tebisobola kututiisa. Naye ate waatali n'amagezi ge mutuwa tegasobola kutuyamba. Kitegeeza amagezi mugatuwe naye nga gonna mugakiibiriza mugolekeza eri
Katonda omuyinza wa byonna. Abantu b'Erwabenge nga mukulemberwamu Dembe Leonard Basebo ne Banyabo n'omusajja oyo Enjasabiggu yaliwa byandaala ne wava munno. Njagala mbabuulire Basebo ne Banyabo, Lwabenge okugigendamu kubadde nga kutema ku lw'Ennamuganga, naye ne ttiimu zammwe mwenna bannalwabenge mwatusobozesa okutuuka buli wamu ne tujjayo n'obululu obwo kuba abasajja gye baali beesungidde okutubba n'okutuwangulira, naye zonna DRFOM twazifuna era twawangula. Kiki mbasuubiza? Basebo ne Banyabo, amagombolola gonna abiri ne Town Council, obukulembeze obwo obwa task force bugenda kusigalawo nga bukulembeze nga butambula mu bitundu yonna gye buli. Kuba mwenna nga we muli wano we mwetunuulira, buli omu nga agenti ow'enkyukakyuka gyali, mulowooza binaatulemerera? Njagala mukimanye Basebo ne Banyabo, temugenda kubeera ba agenti bange, mugenda kubeera ba agenti bankyukakyuka. Ng'enkyukakyuka bwekeera ekya negamba nkerettanyi tukugjeyo ne ttekawo mulala, musigala mugenda n'oyo gwe bakoze eki, gwe bataddewo. Nga ne wajja nga omwana omuppi oba bawadde ezinga oba bawadde namata era nga gwe mukola ki, gwe mugenda naye. Temuli task force ya muntu nkerettanyise kinnoomu, mugenda kubeera task force y'obukulembeze obunoonya enkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Ofisi yaffe ey'Erukaya ne ofisi yaffe ey'Erwabenge zigenda kubeera active mu kaseera akatali katono, era ng'akwatagana ne bakulembeze bannange tugenda kulonda abantu ab'okuzituulamu, era abantu abo betugenda okubawa nga bemutuukirako such that waliwo chain eya communication nga temunkubira direct. Kwa Basebo ne Banyabo, ovunaanyizibwa bwe mwatumye bunene, neetaaga okusoma ennyo, neetaaga okunoonyereza ennyo, ate era neetaaga okuwummula. Nga buli omu bw'anankubira ekyamazima sijja kubikola ki, bimalako. Naye nga mu hairako eyo ono gw'otuseeko bw'atakusaavinga bulungi wajja kubaawo amuli waggulu mpaka w'otuuka waawo kwakola ki, kwasembayo, such that tusigala nga oyo akuvunvubise takulekere tomulese kubeera nga atuvumaaganya, kuba asobola okuba n'ebirubirwa bye eby'obuntu. Wabula bano abalala bw'ogenda basobola okumutereeza ne bamudirectinga, kubanga tuli bato tuli bapya, ebisinga tugenda kubiyigira ku mulimu. Naye ate nange omulimu gwe nasoose okukola ku lutuulo olusooka nabakiikiridde bubi. Omulowooza byenayogedde byogerwa mu maaso g'omusajja oyo buli omu gwati byogerekeka, kuba kwewaayo. Ate njagala mpite wano mugambe ne banna NRM abalala n'abo abatatuwagira, banaye tetuli balabe bammwe, tuli balabe ba bikyamu bye mukola. Ate tetujja kukoma kubeera balabe ba bikyamu bye mukola ne bwe munaatukola ki mpaka nga mubikyusizza. Bwe munaba mulemereddwa okubikyusa, mutuwe we muli, mukwasewo mukulembeze waffe atuulewo, kubanga twamulonda. Munaye bwe batulaba ng'abalabe baabwe. Nimwe mulowooza singa abadde babikola mutuufu ffe twandibadde tubayinako obuzibu? Bwe mulowooza singa bonna basome tabadde bonna bakone twandibadde n'obuzibu? Mulowooza Kalungu district singa badde ne health center eziwera nga tena health center fe eziwera nga tena ye bukulula yokka twandibadde n'obuzibu? Bwe mulowooza oluguudo oluyita ekiti okutuuka Erwabenge ne lugenda mpaka Ekigangazi singa lubadde lwa kokolasi mu myaka 40 gye batufugidde twandibabaddeko n'obuzibu? Bwe mulowooza singa abaana baffe be basoma ne bafuna emirimu twandibabaddeko n'obuzibu? Naye lwaki tubalinako obuzibu? Abali mu office tebagava, abasabinga nga tetunazaalibwa era be baliyo. Bannaayi, ensi tezadde, abalala tebazadde baana baabwe. Lwaki muyina entitlement eyo? Basebo ne Banyabo, tuli balabe ba bikyamu ebyo era tetujja kukoma kuba balabe bammwe ku ebyo. Tujja kusigala nga tuli balabe bammwe mpaka nga tumaze ate okubawangula ne tubajjako ekyo kye mukutte ne tukikwasa bannayuganda kuba be bannannyini ggwanga lyabwe.